kuntwala mu kisa guno okubanga netondera abagoberezi bange bonna abashamim Malende okuba nti abantu awasinga awamu naddala ku social media temukyandaba kubanga sikyalina wenteeka mirimu gyange. Page yange eri official eya Shamim Malende ya Blue Tick yawambibwa. Emotoka yange UBK Toyota Harrier 862 yawambibwa. Emotoka yange Super Custom UBD 850N yawambibwa. Era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwa okunkoleddwako ate nga ekisinga okunakuwaza nti neetaaga kubanga nsabirwa. Nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira. Obulumi buno bwonna ne page gye nabadde nziguddewo eya Shamim Malende ESQ abantu bange gye badde mutandise okugoberera nayo yawambiddwa. Era ne social media accounts zange zonna okuli Twitter, TikTok, Instagram ne YouTube ezo nazo essaawa yonna zisobola okuvaako nazo ne ziwambibwa. Bino byonna ekiruma nga bintuusibwako omuntu gwe mbadde mpita mukwano gwange oba gwe nalaga ensi ng'omwami wange. Era ng'essaawa eno ndi mu buwambe olw'ensonga nti materials ze nnina okukozesa oba tools of work ezisinga obungi yaziwamba n'abeera nga azisigazza. N'olwekyo njagala okutegeeza eggwanga lyonna, bannayuganda bonna, bannakampala bonna nti yenna akolagana ne mukwano gwange oyo abadde mukwano gwange oba abadde omwami wange, bw'oba okolagana naye nga ggwe. Takyalina kintu kyonna kya Shamim Malende kyabeeranga akwasaganya kubanga buli omu ali ku lulwe. Kino kibadde kya buvunaanyizibwa olw'ensonga nti buli kintu kyonna nali nakimuyingizaamu, social page zange nazimuyingizaamu, famire yange, mikwano gyange, abawagizi bange, badayihadzi bange, buli kimu ng'akirimu. Kumpi nga bw'olaba feesi ye oba olowooza nti olabye Shamim Malende. N'olwekyo kinkakatako nga omukulembeze wammwe okujja ne bategeeza embeera mwendi. Njagala okukoowoola bannayuganda mwenna gye muli, abo abalina obumanyirivu ku nsonga za social media oba kye bayita okusobola okuba n'okuzza page z'omuntu oba social handles z'omuntu, musobole okuba nga munnyambako okusobola okuzza page zino kubanga nzikoleredde emyaka egisukka 8. Nze mbadde na Shamim ebbanga ddene nja bifaananyi mbeerambe ku Shamim obimanyi obiraba naye sirabangako, simanyi na linnya lya taata Kampala. The name ezaddala ddala nti ennya lirino kuba tumuyita taata Kampala. Nti omukwano gubadde mu maka muli bwe tuba byebi ne bigenda mu maaso simanyi kye bayita mukwano kyeki. Taata Kampala, I'm so disappointed nganze. Omanyi bulungi nganze Claire, I'm so disappointed mu kino ekintu ekiriwo. Era bwe wagga okiri emabega nga mama bw'ayogedde bannange sitaani yeegulumiza mayanja sitaani mubi. Sikulimba ekyaddala ddala nze amaanyi gampeddemu naye ate nina okweyimusa tutambuleko abaana ku group bonna babuuza buli omu akubuuza banaye Claire kino banaye Claire kino era bwe njogera njagala tumalirize sheno ngende ekawempe. Maama tumubuuli atuuza atubuulire kyekigenda mu maaso kikye tulina okugamba abantu kubanga waliwo ekintu ekituukawo nga namwe nnyini kati mayanja nganze sikiyinaako control. Tigenda kugamba ki si okuyimira mu kamera nenjogera mbu taata Kampala abadde bwati ne bwati nkubulya bituufu byabadde. Activity esembyeyo ebadde active nga giri mu direct mama tagiriimu ebadde yakunona mama ku kisaawe. Essente zonna abaana yazibawa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tukwaniriza nnyo gwa tulaba ku emboozi mu UG. Weebale nnyo weebalire ddala okutulaba yonna gy'osinziira okutulaba olunaku olwaleero. Ndi wano ne Claire tuzze waliwo ensonga egudde ku mubaka we omukyala Mama Kampala omukyala Shamim Malende. Of course avudde olunaku olwaleero nannyonnyola ensonga n'agamba nti nno omwami we gwe yalaga ensi famire ye yonna avudde nannyonnyola ebyo byakoleddwa bye yamukozeeko okutwala emmotoka ze bbiri okuli emmotoka Haliya okuli ne Super Custom n'okutwala emikutu gy'emikwanira wala okuli gwa Facebook page n'omukutu ogwa X ne TikTok. Yes, era agamba nti essaawa yonna n'emikutu emirala okuli YouTube n'emirala gyonna era gisulira okutwalibwa kyokka ng'ate era tekikomye okwo n'okumutiisatiisa nga kwatadde kwe kusalawo n'empita omukyalo ono Claire kubanga abeera nnyo n'omukyalo oyo Shamim Malende n'omwami oyo nga bakola emirimu gyabwe egy'okulaba nga adda mu Kampala. Tumanye omwami ono yaani omwami ono embeera ze yeeyisa atya kubanga ffe tubali tubalaba mu kamera bulijjo nga tulaba abantu abaagala n'ababiri ebbanga lyonna naye okutuusa olunaku olwaleero okujja mu lwe tugafuna because twasukka ne tulaba message eraga mbu baawukanye ne tugamba nti ebyo byakuhakinga nga bwe bize bibeera naye oba oli awo omwami ono ye kennyini yabiteekayo ng'amaze okunyweza pages ezo ya Facebook ne X. Niwo ne Claire obuzibu buvudde wa soko obuze kuba tulaba tutandikira awo. Balamusizaako mwenna ababeera ku emboozi mu UG mwebale tufollowinga mwebale kusubscribinga kulikinga jiwa omuliro mwebale nnyo mwebalire ddala. Manja kyekyaddala nange amawulire engalabi gankubye wala nke sikikkiriza nti ekintu ekyo kiri ku maama waffe oba ekintu ekyo kiri ku taata waffe taata Kampala. Nonno munange nze ng'omuntu singa omuwagizi kyokka naye ng'omukwano gwa Mama Kampala. First, Mama Kampala ne taata Kampala babadde like oba kyakulabirako kyaffe nga batumotivatinga nnyo abaana abayingidde mu politics abali mu bino ebintu ababyagala abagoberera nnyo Mama Kampala. Era ekinkubye wala nze simanyi na kitanudde nga bw'omanyi sitaani bwayagala okwegulumiza simanyi kitanudde taata kubanga ebyaddala nze mbadde ne Shamim ebbanga ddene nja bifaananyi mbeerambe ku Shamim obimanyi obiraba naye sirabangako simanyi na linnya lya taata Kampala. The name ezaddala nti ennya lirino kuba tumuyita taata Kampala nti omukwano gubadde mu maka muli bwe tuba byebine bigenda mu maaso simanyi kye bayita mukwano kyeki. Taata Kampala I'm so disappointed nganze omanyi bulungi nganze Claire I'm so disappointed mu kino ekintu ekiriwo era bwe wagga okiri emabega nga mama bwayogedde banange sitaani yeegulumiza mayanja sitaani mubi. Kuno ensonga it's activity esembyeyo yetukoze nga yagirimu direct ebadde yakunona taata Kampala ebadde yakunona Mama Kampala byalinga ava mu ddwaliro ngava mu ddwaliro ku kisaawe Entebbe. Yatuyita bulungi nnyo ffe n'abaana abagenda okukola netuwa ssente ezigenda okuwa abaana betugenda okukozesa. Omwami yennyini nga talina buzibu bonna banage yagumiikiriza mukyala we mpaka lwe yadda. Siganye bino ebyebbala ebyo bibeerayo ng'abasajja mu bikola ebyo ate nga simulabangako sijja muwayiriza naye nga embeera zonna zaalaga ne mama we yavaawo yasigala akyatuteeka kwalo twetaka kuteeka kwalo yasigala atuzaamu amaanyi tetugwamu maanyi tetupondooka
kuba yalabanga bino ebyazaala byagendanga mu maaso kati ng'asigala ttiimu ze azizaamu amaanyi nga ye omusajja kati bannange sikulimba ekyaddala ddala nze amaanyi gampeddemu naye ate nina okweyimusa tutambule kuba abaana ku group bonna babuuza buli omu akubuuza bana eclair kino era bwe njogera njagala tumalirize sheno ngende ekawempe maama tumubuuli atutuuza atubuulire kyekigenda mu maaso kikye tulina okugamba abantu kubanga waliwo ekintu ekituukawo nga namwe mwenyini nnyini kati mayanja nganze sikiyinaako control tugenda kugamba ki sisobola kuyimira mu kamera nenjogera mbutata Kampala abadde bwati ne bwati nkubulya bituufu byabadde activity esembyeyo ebadde active nga giri mu direct mama tagiriimu ebadde yakunona mama ku kisaawe essente zonna abaana yazibawa yatukwasanga ti group y'abantu gogina kati nze ndiye machindye natuwa sente zizo nali ne Medi nazitukwasa ne Trinity natugamba gende muleta abaana the day before sina kolo lunaku ebintu yebwa abamukola ayaganya okusasula abaana on time era banage simanyi n'ebigambo leero bimbuze bwe kituusaawo ku maama wange gumanyi mama Kampala simanyi mayanja simanyi kubanga waliwo ekintu ekikuyitirirako nti omusajja ono mbadde simulabako gwomanyi omuntu abadde akwasaganya abaana bonna omanyi nti ne mama we yabeerera omulwadde nga tuli mu kalulu ka Nalukoola abaana be yasindika bonna ogenda okola baakwatanga ku poliisi nga yabanona omwami omukyala yalinga mu ddwaliro nga mulwadde naye omusajja yasigala akola emirimu gy'omukyala wano twagenda ng'omulaba nga mulwadde ng'atabana bamutwala Aga Khan nga tugenda ne tumulabako wano ng'abeerawo nga taata yabeerawo yakwasaganya abaana taata Kampala bannange sitaani ayagala kwegulumiza njagala kiyita oba politics simanyi sitaani weyegulumiririza mu baana abantu mu mukwano gwabwe gwe bayina najja n'akwata kubanga kisoka kyabe nakati olaba omanyi nti nze abaana babadde bamanyi communications tubadde tukya communicatinga ne maama ng'abaana bamanyi yagaddayo mu Aga Khan aga Katonda mu ggulu era omwana jjo Medi yambuuza ayangambye jjo nange amanyi kino maama bamuza mu Aga Khan ne mugamba tekisoboka ne tuba nga tetumanyi naganze bangambye waliwo aŋŋambye kumbe ndowooza engeri gy'abadde abuze kati mwenna mutuuka ku group tezikyali active mwenna mutuuka ne mwebuuza muntu ayiruddawo oba yazeeyo mu ddwaliro era propaganda n'atandikirawo mulaba twabagamba tasobola azeeyo mu ddwaliro ewaffe azeeyo mu ddwaliro ku group ezo ze tulimu kumbe maama waffe ayita mu buzibu bw'amaanyi bannange kino ekiseera kye tulimu kati nganze kyenyinza okugamba sikyakola ki kuggumiza kintu kubanga ekiseera taata Kampala mwakoledde okusalawo kimanyi babadde bayita mu bingi ng'abaagalana you understand abantu omubaka ono ffe tumulaba ng'omubaka naye alina amaka g'alina okuyimirizaawo ng'omukyala si ng'omwami ng'omukyala nti ekyaddala ddala tukirize tugaane maama waffe okuba yayingira mu politics lwakuba n'omusajja era yamusanga mu politics kati tasobola tugamba nti namukwana sikola kisimumanyi nti ekyaddala ddala nga nange omuntu nga mu butuufu okiraba n'ogamba naye omusajja ono n'ono omukyala obudde mu butuufu babujjawa obubeerako bombi era ebbanga lyemmaze babeera wamu kuba babadde babeera wamu mu nyumba yaabwe naye ng'omukyala omulala bw'aba mulamu fena tumumanyi Shamimu abeera up and down nga mulamu kati tebbanga bw'alwala aba alwadde ate bw'awona n'alyuka beera nga talabika nze nenebako Shamimu nga batulamusitule bamuwalirira ne tumutambuzaako ebyadda Shamimu yali teyeekoza abantu babiyitanga politics yali teyeekoza byaddala ddala omukazi yali mulwadde kati ng'omusajja naye omulaba kale ng'omusajja mukazi bamusitula be bamuzaayo wawona kati yawonye kati gadduka misinde nze era ebbanga lyemaze wa Shamimu bakano gange munangamba sirabangayo kaana kato kazannya okuva lwe bafumbirwa ganwa ti akaana oba balinayo akaana akato sikalabangako kati ndowooza kiringa kyeŋŋambye tetulina kukiggumiza nnyo tumale kati twongere okuba mu bbo okusajjula ennyo naye ndowooza ensonga eziriko n'omwami si za politics kyenjagala okulowooza saagala kugamba nti waliwo enkambi kubanga bibadde bitandise okwogerwawo nga bagamba nti oba waliwo omuvubuka muli emabega waliwo abaagala okumweyambisa okukuba Shamimu ekigo n'ebyo bifaanako bwe bityo
nze saagala kirowooza bwentyo kubanga yali asobola okweyambisibwa even before nga Shamimu tanava mu ddwaliro yali asobola naye amanyi Shamimu ge yakomerawo nayigo ge yakomawo nago gali kyali mabegawe like amaanyi ago efforts yateekamu nnyingi nnyo okulaba nga mukyala wakomerawo mu maanyi nnyo okulaba nga tazikiza ayongezaako kuba omuliro gwali gutandise zaala nga fusa zaala wano okitegeera kakitegeeza saagala kukkiriza bwentyo nze nga nze this is my opinion omulala nawe nabo osobola okukola ki okitwala okikkiriza naye nze nga nze nga saagala kugamba bwentyo ngamba ekirina okuba nga ekibaawudde kuba si ssente nga bwe nkugambye omwami oyo yabadde controlling esente za Shamimu ewa Shamimu wali baba bakuwa ssente waliwo ekitabo bwena bwoganayo emirundi kakade waliwo ekitabo kyosayiningamu visitors book oeri womaliriza bw'aba alina ekintu kyabawa fe Shamimu abadde atusupportinga nnyo abaana b'e Makindi groups zaffe azisupportinga nnyo ate nze muwanika waazo bw'aba abadde alina ekintu kyatuwa musayininga biti mugenda kukola mirimu gye oba gyammwe ng'abawaayo nga mmwe era musayininga tureceive nze kuva Shamimu okusobola okukola embalirira entuufu era ayina omuntu we ayina abayambi be beitha Shamimu ayina abayambi ewaka balinga abavuka nga basatu ng'ogyeko bana bakamera abakibe ne Shamimu wali bw'otuukawo nno si bwa maka ga bulijjo olaba nti maka ga mubaka kati naye nga taata waffe ya controlling ebintu bino byonna kwa sijja gamba nti kya ssente nti abadde tazimuwa kale ng'abantu babaagala okugamba narratives zonna ze muleeta naye kyenzikiriza ssente abadde akola ki agimuwa abadde mu kontrol kyovala bakyamwanguyidde okutwala ebintu byonna kyamwanguyidde okutwala emmotoka nti byonna abadde abinako kontrol kubanga era oyinza n'okwesanga n'emmotoka zennyini nga wadde za mukyala za mubaka nga bw'ayogera naye nga te kaadi ziri mu manya ga muvubuka nga mweyazigulira kubanga omuntu atuka okutwalira emmotoka nga teri mmanya si kyangu nnyo nga si mubbi si kyangu nti abadde amwesiga mu bintu bingi nnyo ng'abantu abaagalana basajja ng'abantu abaagalana bannange bw'abadde amwesiga Shamimu bw'abadde yeesiga bbaawe kati bw'aba yamukwasa ebintu ebyo byonna kyegambye kiri nti nze saagala gamba nti waliwo munnabyabufuzi eyamukozesezza ensonga ze zirabika za waka si family issues naye baagalana issues kyenjagala okugamba ensonga za mukwano wano omuntu tayinza okulowooza nti essaawa zino kino kituuse ku Shamimu Malende because si kyangu nnyo okuba nti asobodde okuvaayo naye kitera okuba nga kimuzitoyeeko kusinza ku mbeera kati gyalimu essaawa zino y'okunoonya akalulu y'okusookera ddala okufuna kaadi awuuya amala ofuna kaadi ayingire mu kalulu ate kino kizzeewo nti ebiseera ebisinga watoli mugumu oyinza obutavaayo nnyo mangu kubako nakyoyogera naye okulaba nti avudde okitegeeza nti kibadde kizitoye okujja okusogera mu biseera bino tekigenda kukozesebwa b'oponenti be okumulwanyisa anti kati kyonna kyekinaabeera tayinza okukozesebwa b'oponenti be okumulwanyisa essaawa zino anti kati embeera gye tuli mayanja kubanga bw'olaba gye tuvuddayo mabegako kaawo bwe yajja ku nsonga za kaadi awo era nosajjukira n'ekitebe kyabayita Shamimu Malende ne zaaluyirika ne babatuuza naye nga kyava mu kuba ebigambo ebyali byogerwa ennyo okwerangera essayidi n'essayidi kati kino kali ne bataba bwa NUP obavuganya ku kaadi naye omuntu omulala yenna aze okuvuganya nabo tekiyinza okubeera ekyokulwanyisa eri Shamimu Malende eri oponenti be kyonna kyekiri Shamimu okusalawo kwakoze kubadde nti obulamu bwange first Shamimu asaliddewo mu bulamu bwange first ti obulamu bwange okufiira wano onsirika olw'okuba bagenda kugamba bwe bati nedda kanveeyo njogere aw'okunyamba nyambe ow'okumonkinga naye nga nkoze eki nga njogedde kati kankugambe Shamimu ye mukyalo omugumu ffe twabeeranga naye nga mulwadde naye nga yatulaga ate yatuzaamu amaanyi nga bamusaba oti n'ofuna ebyengenge ng'oyagala kaaba naye nga nedda ng'akulaga akyali mugumu kati bakitegeeza omuntu bw'atyo alina byayiseemu n'asooka n'asirika n'agamba kati wakyabirizza abadde agenda kufa ng'embeera esusse Shamimu akimanyi bulungi nnyo nti ali mu politics akimanyi bulungi nnyo ba opponents be gye bali akimanyi olwabadde bamwogera ebigambo mukazi wattu nga talina kye yakoze naye ate olwo ng'amaze okukola eki
like ngamaze otugamba kati ebyo nabyo yabyogenze okubikola ng'abisuubira ate nga kimanya so kyandolinga obulungi kasita ye making sure nti ayita mukana akaseera akazibu ko tulina embeera gye tuli mu Shamimu leero ina embeera ey'obulwadde tanawona bulungi ey'ebyobufuzi kati yegattiddwako ebyamaka kisagaza bino ebintu byonna abadde abiyitamu omulundi gumu ebintu bisatu abadde abiyitamu omulundi gumu ate jjukira waliwo n'embeera endala nti yakafiirwa muzeeyi we teyamuziikako eyo naye ebaddewo embeera endala nti ey'obulwadde n'ey'abaana okubeera nga bakyali mu kkomera emisango gikyamuwuuba nti embeera zonna ezo Shamimu badde aziyitamu omuntu omu kati nga batasalawo n'agamba eno ye yeewaka egenda kutwala obulamu bwange kanjogere kubanga ebya politics osobola otubeera mu groups zaffe natuyita netwogera netuleeta ebirowoozo tusharinga ebirowoozo naffe natuvaawo nga buli muntu amanyi kyagenda kudda waka kukola kati naffe tuba tetumanyi mubaka waffe kyagenda kukola ffe tumulaba neddaddi ne bavuga emmotoka yaabwe ne bagenda bamaze otumiitinga kitegeeza waaviriddeyo ayogera okusinga okufa abadde ayita mu bintu bingi Shamimu abadde ayita mu bintu bingi nze namulaba nga bamaze obbatuuza ne Muliika ne Luyirika ku kitebe bafulumye wa SG nga fesi ya Shamimu nkambwe nga nyiivu abaana ku group ne batandika okugamba naye maama affe nga yafulumye mu nyiivu kati ebintu ebimu tabitugamba nga maama waffe maama Kampala asirika tabyogera ng'omukulembeze ti alina otugumya alina otuzzaamu amaanyi neffe walaba feesi ye kyeyali etegeeza kyeyali egamba kati ffe ne tulowooza feesi ye enyigirizibwa mu kibiina oba mu byobufuzi kumbe eyinza n'okuba feesi eyo yali enyigirizibwa ebintu bino byonna bitwogeddeko byabadde ayitamu nti kale kino tukikozeeko tukyogeddeko nti kale era njagala okwebaza SG embeera bwe yagikontrolingako at least ebintu bino byakakkanamu kuba singa omuliro ogwo gwasigala kuba ye gwe baali basinga okukuba omukyala oyo madada yali amutomedde ebusega nti embeera eyo kati ano omuntu gwatomera tamanyi mukazi watu mu kkooti ali mu kulwanira abaana obulamu bwe tabuyina kyokka newaka tebigenda bulungi nti Shamimu waabadde abadde asobola nga gwe tomutaddeko namanyi mangi genda mutomera abadde asobola n'okwetta ne depression yokka abadde asobola mu depression neye n'afa bufi kati gwe ng'omutaddeko ensi kyobola banze saagala ng'amanyi abantu ensi sigiteekako maanyi mangi gwe omutaddeko amaanyi mangi tomanyi mukazi kyayitamu so maama waffe kyokoze kyonna kyonna ffe group yo y'emakindi kyokoze kyonna kyonna oba gwokisazeewo anti ffe twagamba tugenda kyogambye bw'aba yakisazeewo okusinga okufiira mu nnyumba nga ffe ofuluma wano ne kasimayiro kooka bulijjo tumanyi kwekali okoze bulungi nnyo era nekiri kyagambye nti abakolagana n'omwami we nga mumanyi mukolagana naye abalabudde n'abagamba kuba abadde agenda mwonoonera erinnya kubanga nkugambe abantu bonna bonna bakolagana ne butaata Kampala kubanga maama Kampala ate ye yamuwa obuyinza ng'omwami we mu kwagala kati baba basazeewo ng'omusajja nti ebibadde bimuluma naye ebibadde tebirinda kuba naye akikoze kitegeeza wali ebimuluma ye n'agamba tebisobola kulinda kumaliriza kalulu kano tutule wansi ku mmeeza oba mukyala wange onfumbirako ddi ku mmere byonna bimubuuze nga bye bimuluma kuba nze sijja kugamba kya ssente kuba kontrol ya ssente omusajja yabadde nayo ate kati bw'osalawo n'ogenda controllingira wa ssente ng'ate zijja ku akawunti ye tezijja ku yiyo you understand ssente za Shamimu zonna zaakola zigenda ku akawunti ye n'akutoyako n'akuwa kati bw'osalawo n'odduka n'okola byonna by'omukola kitegeeza oba togenda kuddamu kufuna ssente ze kati ye ekintu kyonna kyonna ekyamunyigiriza n'asalawo okudduka ewa Shamimu okuva ku mukyala we bwe batobye bwali naye banange abasajja bamwagala ki nze simanyi nakumanya abasajja simanyi kyemwagala abasajja simanyi kyemwagala naye taata Kampala otukoze bubi nnyo 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 olowooza abalwanyisa Shamimu Malende tebasobola kukozesa musajja ono taata Kampala kubanga wasobolera okukwata channels ze social media platforms zize n'azinyweza emmotoka n'agitwala emmotoka zombi bbiri n'azitwala olowooza b'opponenti ba Shamimu Malende tebasobola kusinziira awo ne bayita mu musajja ono kuba Shamimu Malende kubanga nti bw'otogerera essaawa zino omusajja ono amanyi entambula za Shamimu Malende programu ye yonna nga bw'etambula byonna byonna abimanyi
accounts zazimanyi enyingiza yagimanyi obunafu bwe amaanyi ge nabyo namanyi bwe biri olowooza kino essaawa zino nga Shamimu Malende ayagala okuvuganya kubaka ba parliament obwa Kampala omukyala singa bano baba nga bamunoonyeza okumukozesa tekiyinza okumunafuya kyangu nnyo ekyomukozesa kuba kakoze kino omuntu akoze kino mukana akaseera kamanyi ke tulimu waka politics bw'aba akikoze kitegeeza kyangu nnyo omukozesa naye ebintu ebimu mayanja waliwo ebintu byogamba nti mukama kino yamanyi gikiraga era mukama yakireese kintuuseeko nga mukama akola ki akimanyi nga takirinaako control Shamim mama Kampala kati saawa eno talina control ku ekyo naye ng'omwami ye kyangu nnyo omukozesa naye ng'omwami kyonna kyonna kye bagenda omukozesa kati ogera nga ffe abantu kati tugambe abawagizi nti munnabyabufuzi yenna ng'ogenda kukozesa bawa Shamim okufuna by'oyagala tekigenda naawe kwanguyira nti waaviiridde mu mukyala we abadde amuwa essanyu byonna kale kati ate olugwe kyangu nnyo omukozesa kyo kigenda kuba kyangu kyo sikigaana naye gwe amugenda omukozesa naawe kigenda kufiiriza somehow ebintu ebimu bitutuukako nga mukama agamba kaadi eno kanyiteeke wano akole wano oyitire wano nti Shamimu yandiwaliridde n'agezaako kikweka kati ffe ne tubeera eno ng'omusajja bamukozesa nga Shamimu talina tulaga nti omusajja bamukozesa oba okitegedde nti ng'omusajja bamuzingako dda bamukozesa ate nga amukozesa wali by force kuba Shamimu tatugambanga Shamimu ng'alina okuguma kuba tayagala kuswala kikola kye gye tuli naye kati kaavuddeyo n'ayogedde naawe agenda okukozesa omusajja ono tebijja kutambulanga bw'obibala first omuntu yenna nga mukyala kati amanyi Shamimu kyayitamu naddala omukyala nga mukozi akola alina ebintu byaddukanya kati ffe tetutegeera kyayitamu kuba tumulaba nebbawe nga baseka ajja kulumirirwa Shamimu ategeere kiki kitegeeza ajja kulumirirwa Shamimu omuntu yenna like nali ngamba abaana Shamimu bwe yali akomawo babakwata ku poliisi abaana ne babakwata naye babajjayo wana katwe kati omwana n'angamba mu group yaffe n'agamba mwe muwakana Luyirika yalese poliisi ekwate Malende namugamba okujjako muwumba tutu nga politics wo ali wano gwe oyinza okwogera ekigambo ekyo ffenna tukimanyi bulungi poliisi buli lwekukwata eyongera kuwanika lwakuba poliisi tekimanyi namugamba Luyirika talina nsonga yonna lwaki awanika Shamimu era essanyu lye lyandibadde nti Shamimu komawo Uganda nga tebategedde n'ayitawo n'agenda lyessanyu lyoli opponent we yenna bwe kyandibadde naye bamukutte kitegeeza kubanga bamukwata amawulire gonna ne gadda kwani ku Shamimu kati gwe opponent we yakitadde mu sente oba ofuniddemuwa abaana ne mbagumya ne mbagamba buli tulina okulengererako ewala yali tuli mu politics naye tulengerereko ewala olumu tubyogere nga omuntu bana kikubuuza ng'olina gw'okinyonnyola ojja kimunnyonnyola nga kikola amakulu ne mbagamba ebintu tulina okubirekanga tulina obutabiteeka mu politics ono wa wansi w'abantu abatategeera nnyo nti ffenna tukimanyi bulungi nnyo kasita poliisi emukwata amawulire gagenda kudda ku ye eyateddemu ssente aba afuniddemu wa tewali kuba bano tukimanyi bannayuganda n'abana Kampala tusobola okulonda omuntu ng'ali mu kkomera tusobola okulonda omuntu ng'ali mu kkomera nanominatinga mu nnyo ebintu bitwalayo ne tumulonda ng'ali mu kkomera kati gwe ŋŋamba otya nti Shamimu yagenze bw'ate oli opponent we yagenze amutwale bamukwate kati kisoboka kati omuntu yenna agenda okukozesa ono gayi alina okukimanya nti emenyenenyini ajja kuba yeekuba nti agenda kuba yeekuba abantu ekisooka kya byonna baba bamaze okulaba ng'olina ebba wa Shamimu ne bagambirawo olaba ye yamuwa ssente n'ava mukyala we anti ayinza okumukozesa nga tazze direct nga tavuddeeyo mu kifaananyi naye n'abeera ng'amuwa information akola binaakola biri ekisobola okubeerawo n'avayo direct oba si ky'okubeera ng'akolera amabega emuwondo kati nga babadde bwe nkugambye nti obunafu buli aba bumanyi n'ebimutambulirako ne programu ze zonna ate byabadde awandiika ku social media Shamimu bw'avuddeyo n'atugamba omanyi nti abadde abiwandiika byabadde ateekayo simanyi baawukanye sibakoze batya Shamimu
ngata verifying na karede koli ku blue tick nga ameka sure message alicheka kuli blue tick ntikati abadde abitekayo nenga batetubiwa maanyi abadde abitekayo nenga ntitubiwa amaanyi kati ate wagenze Shamimu waviriddeyo n'abitunyonyola nti bannaye si bituufu kati kitegeeza tubagwe tetukyakuliko era amakulu go gabadde nnyo taata waffe taata Kampala obadde n'amakulu ng'oli taata Kampala ng'oli mama Kampala kano jakakasa nti toyina makulu n'abagenda okukozesa bonna ate Katonda alaba kakujja ne mulamu maama ng'obadde ogenda mukola ekinene kisingawo kubanga asobola n'okutuuka ku nomination dde n'obuzaawo empapula okitegeera nti obukyayi bw'abadde amuzimbyeko abadde ayinza n'okutuuka ku nomination dde n'abuzaawo empapula nezibula kaakati waba Katonda atuyambye mama okoze bulungi katusuubire yavuddeyo wakeeka wempe Katonda waba atuyambye ebisigadde tujja bikola mpolampola n'amateeka nga bwe gagenda mu maaso naye bw'abaye Katonda baba amugyewo nga yeye tutesi yamugobye n'atambula n'agenda irizoke teri kitaggwa bonna opponents abagenda omukozesa bagezeeko nabo bamuwulire kuba ffe tubadde tumumanyi lwa maama tubadde tukumanyi lwa mama Kampala kati bonna abagenda okusobola okuyamba mama Kampala nga mama Kampala bwabeereddewo abantu nze nyina abaana mayanja nga tebaagala kumanya nti maama abawadde ssente omukyalo oyo yatandika okujja abaana mu kkomera nga bakatandika obbakwata yatandika okujja abaana mu kkomera era abaana b'e Makindi abasinga bamwagala lwakuba ekyo kye yabakoleranga zino ssente zaatuwa of course size basi ogenda okunyeka omwana nga mbadde mutwalo oba ebiri activity gye mubaddemu kati olumu n'obutabawa nebonabona nga bakugamba kati kyemanyi ku bantu nga baagala omuntu baba bamwagala kulwa ekintu kyaba bakoledde kati fe tulina omwana ene waffe Makindi Musiri David abaana talina badde 10 kyakola ki kyabawa naye abaana be bateekamu ne bampereza sente ne bazikweza ne bagala Claire tulina mu activity beti kati abaana ogenda bakolako booti abagenda batu tunatukawo batu tunagulira amazzi ng'abaana be bazisonze sente za Musiri kati ne Shamimu bwabadde ng'abaana bye yabakolera emabega bye babala ng'oli akugamba nze Shamimu yaja n'anoonya kwayagamba nga byakatandika mumpe list yonna kati lisi yonna gye bamutwalira buli muntu amutwalira nga ye yeepakira n'agenda n'anoonya abaana mu poliisi mu makomera byonna gye bali n'abanoonya kati abaana bamwagala n'ogwo omutima kano omuntu yena yena bw'olowooza mboosa okukakkanya Shamimu ali mu nnaku ze she's in her days ez'okushininga ez'okukola tosobola kumulwanisa tosobola kukola ki era nze kyenjagala ogamba abantu abadde bagamba ayagala kuzanya politics waki owekisaba muyita sympathy ali mu sympathy vote bambi ku Shamimu we mumanyi maama Kampala tasobola kuddira kitiibwa kye n'ebyabadde ayitamu byonna ekitiibwa kye nga bwe kibeera kale ekyobufumbo ffenna tukimanyiko abakyala ajje yeekube ajje ate atuba story lwekityo kuba kimanyi ebintu bagenda okwogerebwa bingi story gibrekinze leero bagenda byogera naye akimanyi bulungi nnyo naye olaba atadde ekitiibwa wansi n'agamba obulamu bwange kati bwe businga obukulu koza abasajja mutukozesa nnyo ng'omanyi agenda kunkola ki talina kyagenda kunkola buli omu akimanyi nze bbaawe agenda kukola ki byonna n'omuntu nafuyizaawo agenda kukola ki ate okuswala agenda agamba atya maama we agenda agamba taata we kati atejjukira ffe kweyo level ya maama ne taata level y'ekyalo ekyalo kigenda kutegeera yavaayo bagenda musekera kati ono omukazi ali ku level ya nsi yonna kakitegeeza byonna byabadde amukola abikola ku level ya nsi yonna sijja gamba nti Shamimu mulungi nnyo wakaawe ze mbeera naye nga tuli ku mirimu okitegeera mu nju bayingira mu nnyumba ye simanyi bigenda maaso mu nnyumba n'omusajja naye nza okusanga nga abadde anyigirizibwa ng'omusajja kati simanyi naye kati njogerera mu eno perspective yaki y'okuba eya politics ffe mwe tumanyira Shamimu nti at least ko mbadde mbalaba nga gw'omukwano gwa politics gubaddewo ogwa kamera gubaddewo era omuntu yenna nga gw'oli eyo otuddeyo ogenda kuyuzayuza maama Shamimu yakoze kyabuvumu okuvaayo okusinga musajja era nitutte empapula ze ku nomination dde kyenyinza obbagamba naye bambi kati temukijubisa nnyo temusajjula omukyala ayinza otufaako embeera gy'alimu yakuyamba ne baba opponent we nze nkimanyi ne ba opponents be si bakyala si bakyala babi nnyo kutuuka kujja musekerera
bakikozesenga ekyokulwanyisa n'omusajja yamuvaako biki ebyo nze nkimanyi naye abayinza okikola bano abaana abawagizi omanyi abawagizi tutabuka abawagizi tutabuka ne twogera ebitakwatagana naye abakulu mwe kasita temubiisa mukama bimukubisa ebyamaka bizibu leero kitibashamiye mukiyinza okutuuka ewuwe enkya n'otakimukubisa ekyo kyo n'okireka ne muzannya politics ew'ekintu ekikulu bami mujja katuttira mukaleke kamaama kafu kale kakati ebyo nga tubitadde ku mabbali waliwo ensonga ew'ommwe eyo Makindi wabaddeko ku bantu abagamba kubanga kwemigunya ndabye kungi nnyo nga bagamba nti kakati ffe kaadi tubatuwadde kaadi tukoleredde ekibiina tubaddewo nnyo tuyiyeewo omubiri Makindi mufunyeeyo babadde bangi nnyo bacomrades bakaabye era nze mu kalulu k'abakyala nakola nenkola nnyo mu kalulu k'abavubuka t-shirt tenvaako baleti nzambadde gatwambadde baleti bibadde bingi nnyo ebigambo byogeddwa bingi nnyo kyenyinza okugamba tenze ndi mu groups nyingi zonna zijjudde ziti videos audios naye nze kyenzikiriza kati obusungu bukyali bungi ate bacomrades baagaana okukkiriza nti pate yalina kaadi kaadi emu ate ffenna tukoze omanyi ekintu kino kyatandika bwe kiti akalulu bwe kaggwa obukulembeze bwa mwami Nyanzi bwatandika kunga ngera ekyamaani waayo kunga yajja ku byalo nga bwe nakugamba kati kunga bwe yajja ku byalo nekunga abantu abali active mu byobufuzi netwagazisa ebyobufuzi olw'okuuma NUP ng'ekyali ku ntikko era tubadde tetuva mawulire tetuva mu buli kitambula NUP okuuma ekyo ekintu sebe wabeerawo efforts z'obaotaddewo kati batukugwa ffenna ku byalo eno gye twali kati abaana abakunga ne bakola nnyo ne bakola activities zonna ezabanga mu Uganda nga za NUP oba za ggwanga eza kati ng'akalulu k'abakyala ke baali bategese kati abaana ne bava eno wansi mu myaka 5 nga bakola kunga oyo golaba yakubagana nnyo ne ba councillors abaliyo lwaki nti ba councillors tebafunanga budde eno kati abaana abakulembeze bakunga twabanga n'obudde bungi ku kyalo kyaffe gye tubeera kuba buli omu bakuteekanga ku kyalo gy'okola ki gy'obeera twakolanga akakiiko k'abantu 14 n'abantu abala 14 bantu aga 3 kati kyamaani Waswa kye yatukolera ngene waffe Makindi era ye kaadi yagifunye Makindi ewaswa nno munnange nze simunakoza mta Waswa Peter malongo weyo Makindi nti yatambula ffe yali akulya kunga yene Makindi nga ne bamukubira essimu gwe uwo asemba ku kyalo eri wansi n'omuganzi amanya gange nze clear kyamaani Waswa embeera bwe tinewetaka kanzije ng'atuukirawo ajja misinde n'atuukira talina muntu gwe yayisa mu maaso era yatukuuma tuli bize byonna ebyagenze byonna ebyabaddeyo byonna ebyogerebwa tebibulamu naye mu kutukunga okubeera bize n'ennamba zize mwalabye nti kifo kimu kyagiddeko abantu 10 yali kunga twabeeranga naye ng'atusudiya atugamba nange mbusobola kira nawe osobola okujjako yo C3 ng'akusudiya n'akikuteekamu kati n'okola netukolera kanaye nga ffenna twerabira ffenna twakolanga bannange ffenna twakolanga teri yakola yekka activities ekibiina twazikolanga ffenna ezagendangamu kati nga waliwo akalu k'abakyala akolwa kyenkesiba mu nnyo konna kalimu kati twagendanga luggi ku luggi kyalo ku kyalo nga tuwandiika abakyala tukubuuza osobola okwesimbawo osobola okulaba eti sente zetukozesa zaffe ffenna ffe ng'abantu kati omuntu mutuufu awulira okuva eyo yonna yonna wansi ng'akoze kaadi nga bagiwadde gwatalabako na mu kukunga okitegedde kati ne twerabira kiri kye nakugambye nti kaadi yali emu activities zonna twazikola eno naye waliwo gumunamwe gwe balabako ne bagamba mulaba asukkulumye ku balala nti mwenna muli balungi wano nti mu butuufu kati ffe tubadde n'omukyala eyo nga mulungi nnyo anti Beka abadde mukyala mulungi ku ground kwali amaanyi agalina akola ne bamumba kaadi ne bagiwa abaddeyo kansala naabiri kati ensonga zaabwe zibawadde manyi like bo bakugamba ono abasukkulumyeko maxi zaabwe zasigaddeyo ku vetting bagambye bajja kutuuka kiseera bagende bazino ne bazirabeko kati
elumu kale naffe byatusobedde ng'abantu naye tetusobola kudda mu kamwa mu kibiina mu bakulembeze baffe kyaboogedde naye nze kyeyagala okugumya abakulembeze bannange bw'oba mu butuufu obadde okolera pati ng'okolera kukyusa ggwanga omuntu yenna ng'obadde okolera kukyusa ggwanga tokolera NUP nga kibiina kusituka kyokka naye ng'okikolera kikyuse eggwanga tokola NUP kufuna bakansala bokka naye ng'okolera kutuva eddala ddala kukyusa ggwanga tukyuse ku bukulembeze buno onyigira bwereere ebigambo ebingi oyogera bya bwereere muganda wange mukomeewo nze naga sijja kwogera bigambo bikayuufu njagala bakome emyaka 5 si mingi of which ebisanja bya NUP 2 omuntu aba mwode ekyokubiri 2 bo bebagamba bye bakomako baganda bange munyigira bwereere mujje mukomewo tukole tukyuse eggwanga lyonna oyinza n'okubeera eggwanga be linaakyuka ng'ekifo ky'obwakansala ng'osobola okufuna omulimu omunene mu ggwanga oba mu kibiina ekisinga n'obwakansala naye abantu banyiivu ebigambo ebyogerwa bingi nnyo kati ffe abateesimbyewo naye nga tubale tukolera pate ne tubabuuza ffe batusibye n'otusiba nze bansiba kati mmwe mukole mutya olwo tukole ntya nze kale ogwange kati gwe ndasigaza ewaffe Makindye kubazza basista bange babrother bange tukomewo tuddemu tukolere ekibiina omulimu gukyali gw'amaanyi tukyagala pulezidenti waffe kumuteeka mu ntebe ate munyigidde ku bwakansala abula NUP evuze Uganda sipiidi gyetavugibwangako nti kati abantu eri ewaffe ababanja kadi ya kansala gwadde baagala ba NRM babadde batya ababanja kansala babadde baagala ba NRM nobabuuza ate mwatandikira dde okupulaningira NUP nga ba NRM yayombera ddala nakuyombesa kireya abanetirere mwagabye bubikadi eba mwawadde kisimu yawadde kwa kasala kasaga ate ne mugamba go NRM oyombera otya kansala wa NUP yes kati kwegamba like sijja kugamba nnyo nti kyatuuseemu nti jukira byalo bakansalazi baba ku byalo kati abantu abo ku byalo tuwangaala nabo ayinza okuba kituufu abenarem ngekibabagaza nti abanguyira so si nti we NRM kati ate aba propaganda abakuba ne bakulopa abo ku kitebe ntoyo gwe mulaba we NRM asidi yababuza omuntu angambye we NUP nze musale mutima mukame oli we NRM oli agambye we NUP kati abantu babadde babikozeseeyo ate ekintu ekyo kikubye nnyo abantu nga abe NRM be bakubanja tiketi yo kati abe NRM babanja tiketi ya Sauda Madada golabikwa aba NRM babanja NUP tiketi ya Sauda Madada mana mu tiketi yo mana balwanidde mana baba bakikola ekintu ekyo mu politics nyakize baba bakikola kukwokesa baba tebakwagala baba bakomerera bukomerezo gwerereyo ddala obutadda kubanga eno mu fesi z'abantu bano abagoberera ebintu bino bakikuteekako mangu ago nga toyadde ekikumi kyabe oyo we NRM kati byetandise dda mukazi wattu Madada omugamba nti we NRM naye nga Madada legacy babadde nagizimbye era ogenda nobawulya ku radio okwo ng'owe NRM agamba akati wano kati nga boolaba ono gundi NUP mulungi nnyo naye kati ne bamusula ebbali kati ne bagoba omusajja nga Mpuuga omusajja amanyi ebyobufuzi omusajja era kati NUP kati ewedde kegobye Mpuuga bannange ewedde era bama bagezi Mpuuga mu mukomiibo oge kati mwatandika ddi okulumirwa b'opponenti bammwe nti bakomyewo abasambi abalungi tibalete musambi omulungi tibannange nedda mukomyewo Messi mukomyewo omwagaza ati Messi wagambye olina kusanyuka nti bamutunzi yes nogamba akasajja katuviiridde yasinga abamu abagamba nti abo twabalete kubabega oyogera mbegawo oyo gundi waffe abo gundi ne gundi waffe oyo mbega waffe kakati ate mbegawo matema mumwogera nti mbegawo lwaki oyogera mbegawo lawaliwo n'abalala NUP egudde ku kye mwakoze emusajja we bamwadde kaadi aluwa gundi aluwa yina gwajja ku interview gina kugamba aliwa Lord Mayor manyanga ye Mayor wa wano Lusagala Lusagala ye Lusagala ali mu kintu kadi ajirina Lusagala kongula katumanyi kadi ya Lusagala kye tukole waffe naye kongula nauda we byana nga bilita mu embeera bana
ku challenge era kibina mukisudde mukitaddemu abanyarwanda nogaba nange fere tusosola amawanga president wa naye nga toyinza okwanga nayogera kennyini nti mukitaddemu abanyarwanda nga ne kennyini alinamu olusomusayo munyarwanda naye president waffe tasosola muki mu mawanga tawa mawanga awa busobozi busobozi betuwa nti nedda bannange era ffe abantu bemakindi tugamba mwonoonye kanso yaffe bannange abana Uganda tube bakakkamu tukakkane obulamu Uganda tekoma ku tiketi y'NUP ebyo mwogera nga mulowooza nti mukuba NUP mugiwanise lwaki mulaze nti politics wa NUP yakulembera Uganda tera ekintu kirina kusooka kugwera ku NUP nekiryoka kigenda ewalala kati mwe mujongera amaanyi naye ebintu ebigambo ebimu kale bimalamu abantu amaanyi ate bakulembeze bannange bembadde nkugamba oli bano abatafunye kadi bombuuziza baganda bange ebigambo twogera bitonotono kubanga mulimu abantu abawagira NUP nga yabayingira mu musaayi nga tebalina nekifo kye baagala bo baagala kukyusa ggwanga kati bwakuwulira ebigambo byoyogera bw'oba okkiriza ng'oze ng'owulira gw'ogyewulira ozenka ku independent NUP gireke togikuba tojogerako gweyogera birungi byogenda kukolera ki bantu kubanga mukyo ojja kukoleramu ensobi nga ngolowooza nti olongoosa ng'ojja kwogera ku mukulembeze wa NUP gwe baleese omwogerere bubi kumba omutunda kati nze kyembasaba baganda bange bw'oba mu butuufu ng'owulira tekyetaagisa nnyo kolingi si amaanyi nnyo okoma mu NUP tukole umbrella nga bwe bagigabye tukole tuweereze ekibiina bingi nze nange nga nze ng'omuntu nze banyimye kaadi 3 namba kaadi ezi nga bwabadde owagira tebafunye banyimye kaadi 3 namba ewaffe naye nagumye ng'omukulembeze sinza kudda mu Kyagulanyi ndi mukulembeze kukunga Mr. President siwamuddamu siwakudda ate si ye yazigabye nze nkugamba nti okubanga ye mukulembeze waffe yakuta omumuli gwaffe si yazigabye akakiiko kabaddewo era omusajja watu mumutunulizaamu ebiso byabwerere kuba tatumanyi atulaba ku kitebe n'atulaba activities naye tatumanyi era tasobola kuyita nti clear tatumanyi kati mu busaasire nti ajje salaama jeeri waffe ategeere nti gunti bamuwadde kaadi tekisoboka naye ebyagenze obubi tebiyitamu baganda bange tubireke twongere NUP mu maaso tusooke tukube bano abagoni b'NRM bayombera kaadi eyo nze badde bayombera kati ngono wennakawa bayombera kaadi ya Mugambe NUP yaleeta Mugambe yenyini yemugjeeyo ate gwogaana ki kiki kye nakugamba nze omusajja omwana wange ndeetedde omusajja yamuleese era yangambye mami biganye ndeeta mulala ate nga muwakanya ye yaleeta eyasooka temba mpakanya waki kubanga kyakinga bonaabeera nga nze nina amaka nenfuna obutakanya ne mukazi wange ne mugoba kale ne banagamba balina akuba omukazi banange omulungi bw'atyo banange omukazi ow'ebbina banange omukazi ow'empisa banange omukazi nze nina ensonga zange lwaki mukoze eki ate nze namuwasa n'ogwasooka kakati ebintu ebimu tubireke kati tubagaliza buwanguzi mwe kubanga ebbanga lyonna mmadde mugamba nti abakulembeze b'NUP bakibogwe bamala galonda bulunzi era naye ate kati babawummuza ab'ekibogwe kate mukaana ate balungi bagoba baki kyemanyi omuntu abeera mu lead seat ebintu ebyo tebibulamu kati Kyagulanyi ng'ejjako abasajja bali ku radio bali ku TV okwo oli nayogera ebintu nga tebikwatagana naye ng'akulaga afiirawo n'omugamba NUP ofiira ku yaki gwe gireke yaleese abakulembeze era leero bwe mufunayo ba MP 2 mugenda kuba mukoze nnyo kati gwofaayo ki gwe gireke efuna ababiri gwe kuba twagala kyemwagala egwe ate kakati ebaleetedde abakulembeze oliragambye lwaki oba ogirabula nti egenda ggwa Lubongo yatajja kuyitamu nakawa temanyi mugambe kyakolagwe gwe muleke DA oba NRM oba FDC oba PPF ereeta owab'amaanyi mulonde kwabo NUP egwe yakiringaza olumu mpuliriza ku radio naddala kawungeeza oluusi nga ngenda oluusi maliriza oluusi emirimu gyange gimu ngikolera wakaawo naye nemba nga mpulirizaako naye n'owulya nga bakyaziza abasajja naddala
abo opposition okibe kati abantu tebakyayogerera nsonga za bibiina byabwe boogera nsonga za kibiina ky'NUP okitegeera kaadi bagigabye bubi kaadi kakati basasulira nsasulire kaadi kakati eri bweti kakatono gwe batadde eno sigo batadde eno kakatono gwe bagize bali sigo bagize kati ne weebuuza nti ddala NUP ne weebuuza nti beebyabo babyogerako ddi kuba tugana bensonga zaabwe bazirambulula ddi nomination zitandika 8 ez'aba councillors ba local councillors ba 5 bataddeyo kati bo babuuza mwe abamalidde obudde ku NUP mwamaliriza ba councillors ku bitundu byammwe bimwalesa bagenda ovuganya aba NUP kubanga DF nange njita DF erina ababaka beetaddewo essaawa zino mu bitundu ebyenjawulo nga tebaliko okuvuganyizibwa naye ne babateeka mu bitundu ebyenjawulo kati omuntu ajja nga mukulembeze secretary general wa kibiina wa DF balina nabo ba secretary general olina nsanga mugezi wa DF naye nga tasobola kunnyonnyola gavumenti kati muno omukulembeze gwe tuleese eno tuleese omukulembeze bwati gwe tuleese bana nga omukulembeze bwaffe mulungi era twamuleese olw'ensonga twamulabye malina kino nekino kale abantu beeyo mu mwesige mumutuweera akalulu kati bwe tuveeyo katuze mu Kampala Central ffe nga DF tuze omukulembeze gwe tubaeteddeeyo kati enteekateeka zaffe bwe ziti tugenda kukola bwe tuti bwe tumala okukola bwe tuti 2026 tugobenga Mwami Museveni debere okitegeera tebabiri ko bali ku kimu NUP opposition NUP yafuna opposition nga tena gena na mbuyinza okitegeera NUP already na opposition nga tena gena mbuyinza bebe kulediyo ko nesikali ngamba ne banenge atena abasajja abeeta abensa abasajja abeeta abensa naye tetubanenya waliwo we mutuuka mu kiseera omuntu ngaba abasinze nnyo namugamba katugoba ono ekyaddala obwanga bonna babujjo boolekeza ku Museveni ne babuza ku president waffe kati nogogamye na NUP tebagamba NUP Kyagulanyi Kyagulanyi kati bo obulamu bonna babuza abantu wamu ne babuteeka ku muntu ogwo ate omuntu gwe babuteekako kumanga tabaliiko yamala okulangirira nga bamaze omukwasa kati nabadde mpulya Ssemujju Nganda nsonyi okusalamu nga mpulya Ssemujju Nganda yali ku lediyo ku ekiro n'agamba nti kati n'olaba ekibiina ng'abantu bonna bazze baagala bifo n'osanga basekutale jeno bonna bisekutale jeno yeesimbyewo bagondi beesimbyewo abogizi bonna beesimbyewo naye nga bonna baagala bifo kati gundi Ssemujju Nganda naye kenyini yeesimbyewo ate mu PFF era naye alinamu ekifo yes sekutale jeno oba yakulanga simaita si sekutale jeno oba yemwogezi okitegeera ninga naye anenya NUP okuba nti nno abakulembeze baayo beesimbyewo ninga ate n'omwabu mwennyini era abakulembeze nabo okunti abasinga bonna beesimbyewo abantu abasinga tutuvuganya kale nekinemu okutegeera because bwoba ovunana NUP eri so special nti mwe kibiina kyammwe mu PFF mwe mugwanidde okwesimbawo mwe abakulembeze kyokka ate mu NUP abakulembeze baabaayo abokuntiko tebagwanidde kwesimbawo kugamba nekintabula oluusi obwongo abantu batya ebyamaanyi ekyo nekyayaffe weeri abantu tutya abantu ab'amaanyi ate abantu batya obavuganya ate naye nga bakimanyi buli nnyo talekaluke baali bazeemu nga tebabavuganyizza naye simanyi lwaki ekintu ekyo bakitya basigala bakitya mpaka nti mu NUP balina ebigendererwa byabwe ebitali bigendererwa bya PPF kati oba ADF oba NRM ebibiina byonna birina ebigendererwa by'ekyaki ebyenjawulo ojja kusanga ng'abantu bamanyi nnyo ebigenda mu maaso mu NUP nga tebamanyi bigenda mu maaso mu bibiina byabwe oli ng'amanyi nnyo ebifa mu NUP nga bwe batunda kaadi nga bataddewo abakulembeze ababi ab'ekibogwe nga president bwakola kino ng'oli bwakola kiri naye nga bw'omubuuza ebyewaabwe tasobola kubinyonyola ku lw'ensonga tebayinaayo ekyaddala tebayinaayo nze mbadde manyi kuba natandika okugobera ebyobufuzi bya Uganda His Excellency Kyagulanyi nga bitutaddemu nze bulijjo manyi secretary general omu SG nze nali manyi nalinnya lye
ngoma nti bibine bila twali basekutale jeno nze omanyi muno ntino Mr. Lubongoya abantu bamanyi lina SG linnya nina abantu bembeera nabo nga bamanyi linnya lye olw'emirimu gyakola ki gyakola kati nzikiriza nti bibine bila tali activities activities zirimu NUP kubanga yeri mu kukola ebya ddala wogenda ku site eri etaliko bazimbi toza kitunulire nakuli abaki abazimbi era ndola abasajja bebambusa emusenyu abasajja bebambusa bloka nobiraba nga byewunyisa ddala ngeje babikolamu kati ekitaliko ku site etaliko bazimbi ogiyitako buyisi nga kino kyakomawo n'ekizimbe kati site gye muliko gye batunulidde mu butuufu yerimu ebyokukola nze Jesse actually ekinyizaako nti abasajja abogerera NUP bajogererako mu bukyayi mu bunyiivu mu nge mu fumitizi mu butaagaliza ate mu butaagaliza bwabwe kumbe bo beerabira nti bagikolera bukolezi kubanga ogenda n'ogula program ya radio bazigula n'agenda ku show number ng'ayogera ekigambo kimu NUP president anti otegeeno noti NUP bayagati NUP nadda ku ndala kakati kyagulanyi kakati ali eri mu kuzina abasibe bali mu kkomera nogambo wayi kakyuse mukono okyusa lubongo yoyo kakati waito mufumbiro bamulese Kampala naye nga bo mwene ale mbalinamu n'abayindi basalini babalondera mu Kampala olina agamba nakulaga omuntu omukulu kati nze muso like yansomesa nako aluwa ono mogezi wa gundi Moses Kasibante Quintani yanga ku CBS yandi disappointing nnyo omusajja gwe nali manyi nti mugezi omuntu Moses Kasibante gwe mbadde gamba nga tuna maliriza show amala obudde bwe bonna buli lwa mukaaga ku CBS ngayogera ekigambo kimu SG Lubongoya waiswa ne bava ku mulama gwe NUP ne bagenda kugati kati mu kibiina kyamwe mimide mutya era ogera ebigambo kimu bibiri nadda bayogera ne baleeta omulamwa ne baleeta omulamwa nti twalabye emisolo abasuubuzi bekalakasizza abasuubuzi bekalakasa ku misolo aga Katonda mugulu topic yali ya misolo abasuubuzi Kasibante olwakati omuzindala kati gwe secretary gwe noleeta omuntu nga Lubongo yajja mu Kampala kwesimbawo omusajja kyekimusula ku bongo kati omuntu yenna abadde negundi ne Abedi Bwanika Jesse ebyobufuzi bwe babitambulizawo basse ebyobufuzi byawe bonna byonna tumanyi luli nti mutegeera ne mubiteeka ku muntu ogwo nenyongera bajukiza mumuwa maanyi SG ebintu ebimukola byonna mumuwa maanyi mwena atolaba nze era sibanyiigira lwakuba nti bawabya abantu abali eri wansi abantu abatagoberera nsonga naye abantu abagoberera ensonga ekintu kye bakola oyinza ogamba they are paid okusitula NUP gwe buli lwokuba omuntu era omuntu yeebuuza naye n'omuntu lwaki amukuba nnyo afaaki musigala musitula NUP abasajja batuula ku TV okuva ku makya kata sente ojukira baleta topic nga balaga sente zibadde mu kalulu ka NRM akali ekololo abasajja bakulu badda ku NBS nabayogera ekigambo kimu NUP nga NUP talina mbozi wejjiramu kubanga twasooka kalulu k'ekololo akaseeka essente ne bakisasanya nga mpitirivu nnyo ne babayita ku show bamaliriza bo bakulaga NUP anti kwaliwo omusajja okwalioko ate yefuula ategere nnyo naye alina ekibiina Saddam Gayira nakola narrative bulungi nnyo nanyonyola bwamala n'asembera kati olaba ennene mukyekoze kigenda kunyigiriza nnyo NUP kakati Saddam Gayira alina ekibiina kiramba naye obudde bwonna research yena gwe bakola bamukolako ekyo gamba tira kunyigiriza ebibiina by'obufuzi ati tira kunyigiriza NUP ebibiina by'obufuzi nakugamba NUP gwe buli lwoyogera ku kigambo ekibiina ky'ababufuzi esooka CNRM kiba NUP katumaliriza show nako olwaleero ne katusabire omubaka Shami Malendo mukama amuyise mu kusomoozebwa kwalimu essaawa zino kubanga si byangu nnyo n'akatono yeetaaga ssaala nga bwe yagambye
omanye omuntu bw'obanga wali obaddeko ne burdens ez'enjawulo osobola okutegeera kyayitamu essaawa zino naye just kumuteeka mu ssaala n'abamuli okumpi okumugumya n'okumubeererawo mu buli mbeera yonna. Era njagala genda Kawempe mama wange oyo kumulabako mama waffe oyo gumulaba mama Kampala no muwala muto. She's only 38. Naye tumuyita mama 38 ne tumulwachi ebintu byakola bwa mwama. Bambi byaba mama ebyaddala ddala. Mama waffe Shamimu mukwano nzija kulabako tubuli ekyekidda ku tiimu zo tubuli ffe tetulina kuggwamu maanyi kuba ffe tuli ku ground abantu tulina byakubagamba kale tumiddeko nnyo mandigito naye mandigito nze nja kusigala nkugamba tuwa akalango tulange Linford mutwale abantu e Bulaaya mandigito tuwa akalango kale toyanzige tukwagaliza akaseera kalungi weeraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali e Bule n'Ebweya abali eMangalibi ne Mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.